Abooluganda tubaaniriza nnyo mwenna mu linnya lya Mukama waffe era omulokozi waffe Yesu Kristo mu ntikko ya Pawulo omutukuvu Namirembe mu kusinza kuno okw'essaawa 4:30 tubeetondera kkanisa ya Muleeti. Tugenda kutandika n'oluyimba 2:15 mu kitabo ekijja. Oh
Mukama Katonda waffe yalina okusaasira n'okusonyiwa, kubanga twamujeemera so tetwawulira ddoboozi lya Mukama Katonda waffe okutambulira amakubo ge yateesa mu maaso gaffe. Ombulirye Mukama, naye mpola si lwa busungu bwo oleme okunzikiriza. Naagolokoka ne ŋŋenda eri kitange ne mugamba nti kitange nyonoonyera eggulu ne mu maaso go, sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Abaagalwa ennyo, tukuŋŋaanye wano mu maaso ga Katonda ayinza byonna ne mu maaso g'ekibiina kyonna eky'omu ggulu okuwaayo eri Katonda nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okusinza kwaffe n'okutendereza kwaffe era n'okwebaza kwaffe, okukwata ebyonoono byaffe, okusaba ku lwaffe ne ku lw'abalala, tulyoke tweyongere okumanyira ddala mu mazima obukulu okwagala kwa Katonda, era twolese ebibala eby'ekisa kye mu bulamu bwaffe, era tusabe ku lw'abalala ebyetaagibwa ku lw'obulungi bwabwe. Kale tufukamire era tusiriikirire nga tujjukira nga Katonda ali naffe kaakano. Tuweeyo akaseera kano buli muntu okulowooza ku makubo ge gatambuliddemu, kubanga buli muntu amanye ebibye, naye ate ekisinga obukulu Katonda gwe tujja okusinza bulijjo amanye ebyaffe. Kale nno nkusaba oluganda mu kaseera kano nga tusiriikiridde, weekebere nga nange neekebera, tusobole okulaba ebyo ebitagenze bulungi mu maaso ga Katonda. Buli muntu aweeyo omuwendo okwenenya, kubanga Bayibuli etugamba buli muntu wali etikka omusalaba gwe ye. Ayi Mukama, awulira okusaba kwaffe. Ffenna awamu, ayi Kitaffe ayinza byonna era ow'ekisa ekingi, tukyama okuva amakubo go ng'endiga bwe zibula. Tugoberera nnyo okulooza n'okwegomba emitima gyaffe, tugaana kuwulira amateeka go amatukuvu, tuleka bitugwanira okukola ne tukola ebitatugwanira kukola, so nga n'obulamu tebuli mu ffe. Naye ggwe, ayi Mukama, tuddiremu ffe abanaku abalina ebibi. Ayi Katonda, obasaasira abatuula okunoona kwabwe, obazza aboneredde nga bw'asuubiza abantu bonna ba Kristo Yesu Mukama waffe. Ayi Kitaffe w'ekisa ekingi, era tubeere ku bwoyo okutandika n'okwegendereza nga tukutya ggwe era nga tukola eby'obutuukirivu, erinnya lyo litenderezebwe. Amiina. Katonda ayinza byonna, Kitaawe wa Mukama waffe Yesu Kristo, atayagala alina eby'okufa wabula okuleka okwonoonako okubeera omulamu, era yatuma n'alagira abaweereza be okubuulira n'okutegeeza abantu be nga baboneredde, okusonyiyibwa n'okuggyibwako ebibi byabwe. Ye asonyiwa era bajjako ebibi byabwe bonna abonerera amazima, era abakkiriza ddala enjiri entukuvu. Kale tumwegayirire okutuwa okubonerera okw'amazima n'emyoyo n'omwoyo gwe omutukuvu, ebigambo bye tukola kaakano alyoka abisiime, era n'ebyo tunaakolanga mu nnaku zaffe ziri mu maaso bibeere ebirongoofu era ebitukuvu. Oluvannyuma kiryoke tutuuke mu ssanyu eritakoma obwa Yesu Kristo Mukama waffe. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litukuzibwe, obwakabaka bwo obujje, byeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Otuweerere emmere yaffe ya leero, otusonyiwa okwonoona kwaffe ngaffe bwe tubasonyiwa abatwonoona. Totutwala mu kukemebwa, naye otulokole mu bubi, kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Tugolokoke tuwe Katonda ekitiibwa. Ekitiibwa kibeere Kitaffe n'eri Omwana n'eri Omwoyo Omutukuvu. Mutendereze Mukama. Nja kubasaba mu kiseera kino tutuule
sobola okufuna ekitundu ekisooka. Ekitundu kyaffe ekisooka kiva mu kitabo kya Ssekabaka eky'olubereberye okubira ddala ku ssuula 10 olunyiriri olusooka. Ssekabaka eky'olubereberye ssuula 10 okuva ku lunyiriri olusooka. Awo kabaka omukazi ow'Esiiba bwe yawulira ettutumo erya Sulemaani olw'erinnya lya Mukama, n'ajja okumukema n'ebibuuzo ebizibu. N'ajja e Yerusaalemi ng'alina abaddu bangi nnyo, n'eŋŋamira ezeetisse ebyakaloosa, ne zabbu nnyingi nnyo n'amayinja ag'omuwendo omungi. Awo bwe yajja eri Sulemaani n'ateesa naye ebyo byonna ebyali mu mutima gwe. Awo Sulemaani n'amutegeeza byonna bye yamubuuza. Tewaali kintu kyakeekebwa kabaka ky'ataamutegeeza. Awo kabaka omukazi ow'Esiiba bwe yamala okulaba amagezi gonna aga Sulemaani, n'ennyumba gye yazimba, n'emmere ey'oku mmeeza ye, n'okutuula kw'abaddu be, n'okuweereza kw'abaweereza be, n'ebyambalo byabwe, n'abasenero be, olutindo lwe yayingirirangako okugenda mu nnyumba ya Mukama. Kale nga temukyasigadde mwoyo mu ye. N'agamba kabaka nti ekigambo kye nawulira mu nsi yange kyali kya mazima ky'ebikolwa ebyo eby'amagezi go. Era naye sakkiriza bigambo ebyo okutuusa lwe najja mu maaso gange ne nkiraba. Era laba, saabuulirwa kitundu, amagezi go n'omukisa gwo bisinga ettutumu lye nawulira. Abasajja bo balina omukisa, abaddu bo bano balina omukisa, abayimirira mu maaso go ennaku zonna ne bawulira amagezi go. Mukama Katonda wo yeebazibwe okusanyukira okuteeka ku ntebe ya Isirayiri, kubanga Mukama yayagala Isirayiri emirembe gyonna. Kyeyava akufuula kabaka okukola eby'ensonga n'eby'obutuukirivu. Awo n'awa kabaka zaabu talanta 120 n'ebyakaloosa bingi nnyo nnyini, n'amayinja ag'omuwendo omungi. Tewajja lwakubiri byakaloosa bingi ebyenkanikidde awo n'ebyo kabaka omukazi ow'Esiiba bye yawa kabaka Sulemaani. Ekitundu kyaffe kikomyawo. Tujja goloka tuyimba oluyimba 307 mu kitabo ekijja. Oh
Enjiri nga bwe yawandiikibwa Luka omutume omutukuvu mu ssuula ye-15 okutandika n'olunyiriri olusooka. Nja kubasaba tutuule. Luka essula 15 okutandikira ku lunyiriri olw'olubereberye. Awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera okumuwulira. Abafalisaayo era n'abawandiisi ne beemulugunya nga bagamba nti ono asembeza abalina ebibi era alya nabo. N'abagera olugero luno ng'agamba nti muntu ki ku mmwe alina endiga 10 bw'abulwako emu ataleka ziri 99 ku ttale n'agoberera eri eyabuze okutuusa lw'agiraba? Kale bw'agiraba agissa ku kibegabega kye ng'asanyuka. Bw'atuuka eka ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'abagamba nti munsanyukireko kubanga nzudde endiga yange eyabadde ebuze. Mbagamba nti bw'ekyo linaabanga ssanyu mu ggulu olwo yalina ebibi omu eyeenenya okusinga abatuukirivu 99 abateetaaga kwenenya. Oba mukazi ki alina erupiya 10 bw'abulwako erupiya emu atakoleza ttabaaza n'ayera ennyumba n'anyiikira okunoonya kutuusa lw'agizuula? Bw'agiraba ayita mikwano gye ne baliraanwa be n'abagamba nti munsanyukireko kubanga nzudde erupiya eyabadde embuze. Bagamba nti bwe kityo liba ssanyu mu maaso g'abamalayika ba Katonda olwo yalina ebibi omu eyeenenya. N'abagamba nti waaliwo omuntu eyina batabani be 2, omuto n'agamba kitaawe nti kitange, ko omugabo gw'ebintu oguŋŋwanidde. Kale n'abagabira ebyobulamu bwe. Oluvannyuma lw'ennaku si nnyingi oyo omwana omuto n'akuŋŋaanya ebibi byonna n'atambula n'agenda mu nsi ey'ewala. N'asasaanyiza eyo ebintu bye byonna mu mpisa embi. Abo yamala okubirira byonna enjala nnyingi n'egwa mu nsi omwo. N'atanula okudaaga n'agenda ne yeegatta n'omwami ow'omu nsi eyo. Oyo n'amusindika mu kyalo kye okulundanga embizzi. Ne yeegomba nkukuta ebikuta embizzi bye zaalyanga. Ne watabawo muntu amuwa. Naye bwe yeddamu n'agamba nti abaweereza bameka ab'empeera aba kitange abakukuta emmere ne balemwa, nange nfiira wano enjala. N'agolokoka ne ŋŋenda eri kitange ne mugamba nti kitange, nyonoonye eri eggulu ne mu maaso go, sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Fuula ng'omu ku baweereza abo ab'empeera. N'agolokoka n'ajja eri kitaawe. Naye yali ng'akyali wala, kitaawe n'amulengera n'amusaasira, n'adduka n'ambiro n'amugwa mu kifuba n'amunywegera nnyo. Eyo omwana n'amugamba nti kitange, nyonoonye eri eggulu ne mu maaso go, sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Naye kitaawe n'agamba abaddu be nti mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna mulumwambaze, mumunaanike empeta ku ngalo n'engatto mu bigere bye, muleete n'ennyana eya ssava mugitte tulye tusanyuke. Kubanga omwana wange ono yali afudde azuukidde, yali azaaye azaawuse. Ne batandika okusanyuka. Naye omwana we omukulu yali mu kyalo.
bwe yajja ng'anaatera okutuuka ku nnyumba n'awulira eŋŋoma n'amazina. Ku baddu n'ayitako omu n'amubuza ebyo bibadde, n'amugamba nti muganda wazze ne kitaawe amutidde ennyana eya ssava kubanga amuzaawudde nga mulamu. Naye n'asunguwala n'atayagala kuyingira. Kitaawe n'afuluma n'amwegayirira. Ekitundu ekyokubiri eky'olunaku lwa leero wano we kikomye. Katuddemu enzikiriza ey'abatume. Nzikiriza Katonda Kitaffe ayinza byonna, mutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana w'omuyekka Mukama waffe, yazaalibwa omuwala atamanyi musajja Maliyamu, yali olubuto olw'Omwoyo Omutukuvu, n'abonyaabonyezebwa ku mirembe gya Pontio Piraato, n'akomererwa ku musalaba, n'aziikibwa, n'akka emagombe mu bafu. Olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'agenda mu ggulu. Tudde mu mukono ogwa Katonda Kitaffe ayinza byonna. Sala omusango abamu n'abafu. Nzikiriza Omwoyo Omutukuvu n'ekkanisa entukuvu ey'abantu bonna eri bonna bonna, n'okussa ekimu okw'abatukuvu, n'okusonyiwa ebibi, n'okuziika kw'abafu, n'obulamu obutaggwaawo. Amiina. Mukama abeere nammwe. Tusabe. Ayi Mukama otuddiremu, ayi Mukama otusaasire, ayi Mukama lokola abafuzi baffe, yambaza abaweereza abo obutuukirivu, ayi Mukama lokola abantu bo, ayi Mukama otuwe emirembe mu nnaku zaffe, ayi Katonda otulongoose emitima gyaffe munda. Eno esabbiiti ey'obusatu nga ewedde, essaala. Ayi Mukama tukwegayiridde otuwulire mu kusaasirako, okkirize ffe weeyagazizza ennyo okusaba, okutukuuma n'okutusanyusa n'amaanyi g'amangi mu bibi bwonna n'ennaku bye tulaba, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ekiseera kino katugende mu maaso nga twegayirira Katonda oyo aleeta emirembe, abe nga ateekawo emirembe n'obukakkamu okusooka mu kkanisa yaffe, mu ggwanga lyaffe, ate era ne mu nsi yonna. Ayi Katonda aleeta emirembe, ayagala abantu bonna okutabagana awamu, kumanya nga ogw'obulamu obutaggwaawo, abaana be balina eddembe ddala. Ffe abaana abawombeefu otuzibire eri abalabe baffe bwetulumbira, ffe nga twesiga ddala okuzibirako, tuleme okutya amaanyi gonna ag'abalabe baffe, olw'obuyinza bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ayi Mukama Kitaffe w'omu ggulu, Katonda ayinza byonna ataggwaawo, gwatutuusizza nga tuli balamu ku lunaku luno olusookera, otuzibye n'amaanyi g'otubeere, tuleme okwonoona leero nakwadde okuyingira mu kabi konna, naye buli kye tukola wakiruŋŋamye mu kufuga kwo, tukole bulijjo biri mu maaso go eby'obutuukirivu, ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Era katusabire abafuzi mu ggwanga lyaffe, Katonda ayinza byonna afuga amawanga gonna era agalagira nga bw'eyagala. Tukwegayirira olw'ekisa kyo kutumya Pulezidenti wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni, baminisitazi bonna n'abafuzi bonna abali mu gavumenti eno, balyoke bakozesa obuyinza bwabakwasa okuleeta emirembe mu nsi, okumalawo enguzi, okumalawo okutya, olw'ekitiibwa n'olubungi bw'eggwanga eno era n'olubungi bw'ekkanisa y'entukuvu bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Era katusabire ekkanisa ya Katonda erwana olutalo era ebuna mu nsi zonna. Ayi Katonda ayinza byonna ataggwako akolako ebyamagero, obawe abalabirizi baffe, eddala okusinga Ssaabalabizi wa Uganda, His Grace Stephen Samuel Kazimba,
era ne Maama Margaret, era n'omulabizi waffe Namirembe Right Reverend Moses Banja era ne Maama Olivia Nasaka Banja, Dean wa Lutikeno the Very Reverend Canon Jonathan Kisauzi Saalongo ne Maama Naalongo, abaweereza bonna abakola mu Lutikeno abaawule era ne Vaaja nga mwali era n'abakulembeze bonna, ate era n'abaawule bannaffe bonna mu bulabizi bw'e Namirembe n'ababulizi b'enjiri ne bonna bakwasa okuyigiriza omwoyo ekisa aleeta obulamu, obafukengako omusulo ogw'omukisa gwo basimire ddala ggwe, otuwe ebyo Ayi Mukama olw'ekitiibwa ky'omuwolereza era omutabaganye waffe Yesu Kristo. Amiina. Tusabire abantu ab'engeri zonna. Ayi Katonda omutonzi era omukuumi w'abantu bonna, tukusaba n'obuwombeefu abantu bonna abali mu nsi zonna bamanyisa amakubo go, amawanga gonna gategeere obulokozi bwo, era tusabira nate ekkanisa y'abantu bonna era ebuna wonna ebeere bulungi, ogiruŋŋamye, ogifuge bw'otyo n'omwoyo gwo omulungi. Bonna abayitibwa Abakristaayo baleetere mu kkubo ery'amazima, banyuze okukkiriza n'omwoyo gumu, nga batabagana mirembe, nga bakwata empisa ennungi. Era tubasabira olw'obulungi obwa Kitaffe, abo bonna abali mu nnaku ne mu kubonaabona, bigambo eby'omubiri n'eby'omwoyo, era okusingawo Abakristaayo abali mu kkanisa eno nga balwadde, abali mu malwaliro, abalala nga bali mu maka gaabwe nga Reverend Kezia Nakazi, era n'abalala nga batwalibwa mu bidduka eby'enjawulo okujjanjabibwa. Kkiriza kubasanyusa n'okubawonya ng'okunakola kwabwe kuli, oba okugumiikiriza mu kubonaabona kwabwe, n'oluvannyuma okulokoka n'essanyu mu bibi byonna. Ebyo tubisabye bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Ayi Katonda ayinza byonna, tuwadde ekisa kano okusaba ffenna mu maaso go n'emmeeme emu eyasuubiza banaabanga babiri oba basatu nga bakuŋŋaanye mu linnya ly'okuba bye-basaba. Ayi Mukama waffe, kkiriza kano okutuwa bye twagala ne bye twegayirira nga binaatusaaniranga, otuwenga mu nsi muno okumanya amazima go, ne mu bwakabaka bw'obugenda okujja otuwe obulamu obutaggwaawo. Amiina. Tweyagalize ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'Omwoyo Omutukuvu beere naffe ffenna mirembe egitaggwaawo. Amiina. Mbasaba abassebo ne bannya bututule, era mu kiseera kino mpita Vajajje asome ebirango. Mu linnya ery'omuwendo erya Mukama waffe Yesu, mbuulira ebigambo by'okufumbirigana okutukuvu. Fred William Kimera Jjuuko wa Richard Lukanga e Masaka, ne Mary Nori Nabukenya wa Gabriel Bukenya e Luteete Kyaddondo, Daniel Kawalya wa William Mike Mpaji e Naggulu Kyaddondo, ne Divine Kima omugenzi John Kima Bwambale ekitintale Kyaddondo. Bano gwe mulundi ogwokusatu ogw'okubuuza. Ne bano Geoffrey Iwanye wa Vamuka, ne Moses Baligeya mu Fumbiro ekitende Busiro, Faith Mugira omugenzi Francis Mugerwa Saalongo Kanyanya, ne Faith Mugerwa omugenzi Francis Mugerwa Saalongo Kanyanya, Julia Sendi omugenzi Christopher Muduse Kabule Singo, ne Margaret Naiga omugenzi Charles Lwanga Ekiganda Singo, Cyprian Sepiria Mubiru omugenzi Fred Mbalire Seguku Katale, ne Nasolo Sharon wa Richard Ntale Kagoma, Simon Bunya omugenzi Joshua Sendawula Manyangwa, ne Evelyn Nakato wa Joseph Priam Kitandwe Kawanda,
balaba Davis, omugezi John Jumba balaba ebuloba Busiro, ne Millicent Kikule, omugezi Sam Bile Kikule, ekibinge Masaka, Henry Serwadda, omugezi George William Kimbogwe, ennakulabye Kyaddondo, ne Patient Nampalo Namyalo, omugezi Gastus Mutebi, Erwampala Kafukulu, Peter John Agaba, omugezi Gideon Tulyasingula Katale, ne Eunice Primrose Nakawuki wa Moses Tyaba ekigando ekyebando Kyaddondo. Bano gwe mulundi ogwokubiri ogw'okubuuza. Ne bano Timothy Samuel bamuyita, omugezi Martin Ruza bali mugulira ekamuli, ne Esther Lunkuse wa Dr. James Kabogoza Semwanga bwe bajja Busiro, Geoffrey Sekirime wa James Mabale Esalama na Kinyogozi, ne Nakibuka Nora wa Elena, Nakibuka Nora Elena wa Jonathan Kityo Kakembo Mukono Kyagwe, James Lubwama omugezi Leuben Walusim Essenge, ne Mariam Chalisima wa Adonia Kabuguno Kalwayo, Rogers Businguzi wa Nuha Mwesigwa Nansana, ne Grace Nabakoza wa George Sekisambo Kanyanya. Bano gwe mulindi gwabo gusooka ogw'okubuuza. Obanga aliwo omuntu yenna amanye ensonga yonna erobera abantu bano okugattibwa mu kumirigana okutukuvu bwebaayo ereetebwa eri abakulu. Katusabe. Mukama omuyinza byonna, twagala nnyo okwebaza olw'abannaffe bano betulanga, n'okwebaza olwabonna kati abafumbo mu kkanisa yo ne bano batandise olugendo lwa Mukama basobozese nga basobozesa abo okufuna ekkulu ery'obufumbo obutukuvu. Kyokka era waliwo na bannaffe bangi nabo banoonya Mukama nabo oyingire mu lugendo lwabwe bafune ababeezi abalungi ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ebirango ebirala kakati nangirira olunaku lwa Petero olukwatibwa ku nga bonoga nti gundi y'obulabirizi bwonna bulibeerawo nnaku z'omwezi nga 3 mwezi ogw'omukaaga omwaka guno 2024 ku Busaabadinkoni Kazo. Betugenda obukwata ku bulabizi bwonna nga obulabizi bw'ennamirembe bulikwatibwa Kazo ku Busaabadinkoni. Ate wano ku ddiina lyaffe ya Lutikko ennaku z'omwezi lwa 14 omwezi ogw'omusanvu, era ntumiddwa okutegeeza bannaffe bonna abaagattibwa nga tebanayingizibwa mu kibiina kyaffe kya Fathers Union okwewandiisa eri Mwami Stephen Bukenya nga tuteekateeka olunaku olwo. Gospel music rally nagirangako tenituwumulamu katono ne ku luno zizeemu okubategeeza nti eribeerawo nga lumu omwezi ogw'omwenda 2024 nga bayita abayimbi abandi agadde okubeegattako. Mulaba omukulu wa Swa Lugayize ne tukola enteekateeka eyo ennungi nga olunaku tulunatuuka nga lumu omwezi ogw'omwenda. Mpozi kuno mbabikira ng'abakulisa bannaffe omwami Henry Bose ali mukebezi mu ssaawa emu yafiirwa mutabani we era okuzika kwawedde, naye ng'ekkanisa tusaasira munnaffe oyo. Abaana bamulabyeko okutuusa amawulire ag'okusaasira olw'okufiirwa okwo. Ntera okubategeeza bu flash za Scatter's Bride zitundibwa bweru abo wandyagadde okuwulizako mu motoka oba awaka, zitundibwa wa Mr. Battery. Ne bannaffe abapima pressure batuuse we bali batupimira bwerere tugenda ntulaba kubanga buli kiseera omubiri gw'omuntu gukyuka. Bali bweru awo ku Resource Center. Tuyina lanchawa buli lwakubiri ssaawa 6 okutuuka ssaawa 8.
kakati gamaze ebiranga ebyo kambategeeza ensimbi nga bwe zakuŋŋaanyizibwa sabbiiti yayita abakristaayo b'essaawa emu bakuŋŋaanya akadde kamu mu emitwalo 7,813 ab'e2,45 bukadde 2 mu emitwalo 2,500 ab'essaawa ennya bukadde 2 mu emitwalo 6,6 waliyo okubatiza naku z'omwezi nga 9 lwairwa Sande olwo essaawa 7 ezakuŋŋaanyizibwa mu kubatiza okwo 3,49 tulina okusaba okwa morning glory kubeerawo ku bbalaza okutuuka olw'omukaaga kati ennaku z'omwezi nga 10 okutuuka 16 olw'omukaaga 15 olw'omukaaga ezakuŋŋaanyizibwa emitwalo 75 mu 1,200 embaga zabadde 2 olwokutaano olw'omukaaga zabuddemu akadde kamu emitwalo 9,7 mu 2,100 ogattawamu omugatte gwonna buli obukadde 9 mu emitwalo 9,408 mu 8 beebaza era okwebaza tekukoowa nga muwaayo kulaba nga emirimu gya Katonda kitambula bulungi nawankadde ati waliwo okukkamu Katonda naye okwebaza tekugira ki tekulema Katonda atufubise tulabe nga twongera okuwaayo kakati nekino kikulu nnyo mu kiwuliriza abooluganda ensonga nayo nkulu nnyo ntumiddwa mukadde wange Vika wa Lutikko okubategeeza abakebezi be mwalonda okubategeeza mu bujjuvu mbamanye era bagenda kutandika okuweereza mu bujjuvu kakati asooka ye mukulu Mr. Bob gwatudde mwe mujja kuba mubakubirako mu ngalo kuba mwe mwabalonda nga tusiima Mr. Duncan Katimbo, Mrs. Molly Bakamale, Mr. Geoffrey Sempaka, Mrs. Eva Chigonya, Mrs. Sise Nachiguli, Mr. Matovu Mulindwa GW, Mrs. Jane Sengendo, Mr. Paul Kavuma, Mr. George Semivule, Mrs. Tendo Serina, Mrs. Agasa Senyonjo, Mrs. Prose Chibuka, Mrs. Christine Jagwe. Abo nno be bakebezi abagenda okukebera mu kusaba kuno kw'essaawa 4:30. Mukama yeebazibwe olwa bannaffe abo abalondeddwa era Mukama abawe okukola obulungi nga bakola omulimu gwa Katonda. Ndowooza naye kanfuna omukisa guno okubasabira si kubasabirako. Mukama Katonda waffe twagala nnyo okwebaza olwa bannaffe bano abalondeddwa kubanga okuva nedda okulonda kuno mu kanisa kwabaawo era tujjukira mukoddomi wa Musa oyo yalaba Musa ng'akedde ku makya ng'alamula abantu n'amugamba nti ojja kusiriira londa muggwa abantu abayinza okukola omulimu gwa Katonda ate yatula mu bikola by'abatume era waliwo okulonda abantu abayambanga mu kanisa ne bakola bulungi omulimu ogwo Mukama ne bano mbasabira kubanga bagenda tuyambako nga bakola omulimu guno tuyinza gusobola kufekka singa ffe twali tusoloza ebirabo aye ne tubuulya ne tukola ki abantu bandigamba nti bantu bangeri ki bano naye eki tulonze abantu abeegendereza okukola omulimu gwo bawa omukisa Mukama n'amaanyi n'okukola n'okwagala ng'obawa omukisa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okusooka njagala okwebaza Vaja ebirango abitusomedde bulungi ekyo nga nkimaze mukkirize nate abooluganda nziremu okubaaniriza ennyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo era n'okwebaza Katonda ow'ekisa atukuumye ffenna nga tuli balamu saasira abalwadde era n'abafiiriddwa
era n'abayita mu kusoomoozebwa okutali kwa ngeri zimu. Tusaba Katonda ow'ekisa buli muntu amusisinkane okusinziira mu mbeera gy'ayitamu era agimuyiseemu nga teyejjusiza ate nga taweddeemu ssuubi. Mukkirize tuwaanize bakadde baffe bwe tuweereza bwe tuli awamu mu maaso wano ng'agenda okutuliisa ekigambo kya Katonda ye Reverend Joseph Luvumu, Assistant Vicar, era n'omukyala waali. Ate era n'omukyala owa Vicar naye waali. Ne Reverend ajja kufuuka Reverend mu nnaku si nnyingi naye mu kiseera kino akyali ordinand, ateekebwa Mire Lutalo Namboolanyi naye tuli naye. Era tuwaaniriza Reverend David Sekabira era n'omukyala nabo tuli nabo mu kusinza kuno. Abayimbi ne bannaffe abatuyambako okulaba nti amaloboozi gano gabatuukako, mwena tubeebaza era tubaaniriza. Mukadde waffe w'ekitiibwa omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Patrick Luwaga Mugumbule, Mukama yeebazibwe, tukwaniriza nnyo. Ninga amulabye oba ndabye bubi naye ndowooza ndabye bubi. Omukubiriza w'Abakristaayo mu lutikko eno Council Frederick Mpanga naye waali tumwaniriza. Mukadde waffe Kiyenje era ne maama tusanyusa okubalaba. Mukama yeebazibwe okubeera amu naffe. Mu kiseera kino njagala okuyozaayoza era n'okwebaza ennyo abakebezi abakoze omulimu omulungi mu kisanja ekituvuddemu. Mukama yeebazibwe olw'obuweereza bwammwe. Ate era njoyozayoza abakebezi abalondeddwa okukulembera era n'okukola omuweereza wa Katonda mu kisanja eky'omwaka 2024-2025. Abakebezi abo bonna munnaffe Vaaja baasomye bajja kutongozebwa Sande esooka mu mwezi ogw'omusanvu. Mukadde waffe Diini bw'anaaba nga waali era ng'agabula okussa ekimu okutukuvu. N'olw'ensonga eyo mbasaba ku olwo mwenna abalondeddwa muleme kubulawo, mubeerewo mukadde waffe asobole okubatongoza mu butongole. Ekyo nga nkimaze mbasaba nga lutikko ffenna okufukamira ku maviivi okwongera okwesabira mu lutikko yaffe eno okulaba nti ebiriwo biggwa, kubanga Katonda gwe tusinza ye Katonda ayeta emirembe, ayagala abantu bonna okutabagana wamu ate n'okutegeera nga ye bwe bulamu obutaggwaawo. Kino kye tusaba Katonda akikole, kubanga sirowooza nti mu ggulu ebeerayo essanyu ng'alaba abamu banakuwadde, naye mmanyi ti Katonda gwe tusinza mwesigwa ate akabi tekagwa mu kibuga wabula nga Mukama yakaleese, yafumita ate yavumula. N'olw'ensonga eyo ffe ng'abakkiriza omulimu gwaffe gwa kusabira buweereza bwa lutikko ate n'okusabira abantu bonna naffe abakulembeze okulaba nti Katonda atubeera tusobole okuyita mu mbeera eno ku nkomerero nga Yesu yawangudde, so nga tewali muntu yenna agamba nti nawangula. Njagala tukikomyawo ekyo, naye nga tubeebaza okuwaayo omuwendo okujja okusinza, tubeebaza olw'okugaba newankubadde nga kuddiridde, naye tubasaba temuwa bantu, muwa Katonda. N'olw'ensonga eyo twongeremu amaanyi mu nsonga y'okugaba, kubanga nze ndi muyigiriza wa katekisimu. Mulimu ekibuuzo ekigaa nti kiggwanidde kukola kinga omukristaayo, kiŋŋwanidde okugoberera Kristo, okusaba nga bulijjo mu kkanisa n'okusinga eka, okusaba n'okugaba obwakabaka bwa Katonda bweyongere okubuna. Tuwaayo ebirabo, obweyamo,
kimu kya 10 okwebaza ng'ekigendererwa kiri kimu kyokka obwakabaka bwa Katonda bubune mu nsi zonna. N'olw'ensonga eyo bwe tuteemwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa obwo Katonda ajja kutunenya kubanga kakasanga atuwadde. Nabadde nga ntunuulira twabadde n'embaga nempita ku bakebezi baffe wali nga babala nentunula nga ndaba obupapula bw'olukumi bwe businga obungi nenga nti ekitiibwa abantu ba Lutikko kye bawa Katonda bwe kitibwe kifaanana kubanga ennaku zino nyina omwana asoma Mengo naye ansaba buli lunaku ansaba nti zanalyako ku ssomero naye simuwa 10 omwana owange sikyamuwa 10 naye Katonda tumuwa 10 kankikomyawo ekyo kubanga tekinyuma kwogerera mu Lutikko. Mukama abeere nammwe. Tugenda okulya obubaka oluyimba 297 mu kitabo ekijja. Sorry. mu linnya lya Kitaffe
n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Amiina. Katutuuleko abooluganda. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama mulungi n'ekiseera kyonna. Munzikirize okwaniriza mukadde wange vika wa Lutikko eno, the Reverend Abraham Muyinda Nsubuga wamu ne maama, tubeebaza olw'okuweereza obulungi bw'emuti. Abayimbi mwebala okuweereza, n'abali mu byuma n'abakulembeze mwenna, Ordinand, tiimu yonna, taata Ssekabira ne maama omusumba, tubaaniriza nnyo Mukama waffe yeebazibwe. Mu ngeri y'enjawulo bakyala b'abaweereza bano tubeebaza, bayimirira nnyo wamu naffe era batusabira, batuzzaamu amaanyi olw'okuweereza. Tubaaniriza Mukama yeebazibwe. Abantu ba Katonda tubasaasira kubanga tuyita mu biseera ebitali byangu. Tujjukira bannaffe mu sabbiiti eno abatakyalina we babeera, si kubanga babi nnyo naye ng'embeera efaananye bw'etyo. Tubasabire. Ate tuyise mu kiseera ekya budget, abamu basanyufu nnyo ate abalala ebasoomozezza. Tusaba Katonda olw'ekisa kye atugabire omukisa gwe. Luka, enjiri ya Luka essuula 15, Luka essuula 15, tugenda kutandika n'olunyiriri olw'olubereberye. Neebaza mukadde wange yasomye bulungi essuula eno yonna ekwatagana ku mulamwa gumu. Era ekigambo kye tugenda okugabana kigamba, oba oyagala ekisa naawe gaba ekisa. Oba oyagala ekisa naawe munno mukolere. Mbadde ngamba bannaffe abavuddemu, you need grace, be graceful. Simple message. Kubanga tusaba nnyo Katonda, Katonda ankolera kino, Katonda ampa bino, naye nga bwakutunuulira ate gwe togabira banno, tokolagana na banno. Agambye bw'ati Luka 15, awo abawooza bonna n'abalina ebibi baali nga bamusemberera okumuwulira, Abafalisaayo era n'abawandiisi ne beemulugunya nga bagamba nti, ono asembeza abalina ebibi era alya nabo. Mukama yeebazibwe. Bintu biri bibiri, ekisa n'etteeka. Bw'olisayidiwa, Abafalisaayo bano nga bayimiriddewo ku tteeka, bo baali nga bakwasiba amateeka balungi, bagoberera mateeka nti nabbi oba omuntu wa Katonda talina kusemberera balina bibi, bo kye baakwata kyokka. Naye nga Mukama waffe Yesu Kristo azze okulaga ki? Ekisa. Nga tutudde mu Lutikko eno, Obukristaayo, mbadde ngamba ababadde mu saavisi eri nti Obukristaayo y'enzikiriza oba eddiini ey'ekisa. Enzikiriza yaki? Kubanga tumanyiyo ezimu nga zo bwe mutakwatagana na munno jambiya yeeramula. Muzitegedde. Bwe wabeerawo embeera nti kino, naye okubeera n'ekisa Mukama waffe Yesu Kristo era ayongera okutujjukiza mu Luka 5, enjiri ya Luka essuula ey'okutaano olunyiriri 31 na 32. Mukama waffe Yesu Kristo yagamba nti abalamu si be beetaaga omusawo naye abalwadde be beetaaga ki? Nti najja si kuyita batuukirivu naye okuyita abo abalina ki? Gwe ng'otudde awo, gwe mu makaago ekisa kikyaliyo oba tteeka lyokka lyeryogera ku mirimu gy'oli ogirirako banno ekisa? Mukama waffe Yesu Kristo n'atunuulira abantu bano nga bazze, ekyamazima ye n'alaba nga bakyusiddwa
omanye ennimi zaffe oluusi waliwo lweyagala okwawula ebigambo naye nga olulimi si lugazi kimala. Waliwo kye tuyita mu kukkiriza conversion ne transformation, naye nabadde ndaba ebigambo nga biringa ebifaanagana nti okukyuka era n'okukyuka, naye nga kyawukanamu. Okukkiriza kimu n'okukyuka kiki. Abantu bano baali bamaze okukkiriza naye bambi baali bakyali mu lugendo lwabwe olw'okukyuka, naye nga bano bakyabalaba nga bawooza, nga bakyabalaba nga bakwasi b'omusolo, nga bakyabalaba nga abalina ebibi. Naye Yesu ye ng'alaba abantu abeewaddeyo okujja. Munno ng'oli naye omusalidde busalizi musango oba omwanirizza. Bigambo bino, kitundu kino kirimu engero 3 olw'omusumba eyalina endiga 10 n'abulwako emu, n'aleka 99 n'agenda n'anoonya ki emu. Ne mubeeramu omukazi eyalina erupiya 10 n'abulwako emu, n'akoleeza ettaala n'ayera ennyumba yonna n'anoonya okutuusa lwe yalaba. Ate ne mubeeramu n'omwana eyazaawa. Era bwe nabadde ntegeka obubaka buno nagambye munnange nti kino ekitundu kyangu nnyo, naye nagenza okwejjukiza nga neekubye endobo, kubanga nagenza okulaba nange nga kinkutte. Kubanga Mukama waffe waliwo ekyagambidde nti ekisanga kinaabeerawo, waliwo okunoonya ekyo ekyakola ki ekyabula. Nejjukiriza nga ne mugamba nti ekitundu kino kizibu, tebiringa bwe nabadde ndowooza. Naye Omwoyo Omutukuvu yabadde anjira nga nkebera, omanye ekigambo kino kisala, kirina obwogi bwa mirundi 2. Gwe ng'osala banno naawe nga kikola ki. Katonda nga mbuuza ku mmeeza kwe nabadde nga ntankuula ebitabo nsoma nsaba, n'angamba bw'obanoonyeza gye babulidde okubakomyawo. Naye ngamba Mukama nsonyiwa. Waliwo n'omukristaayo ali wano mu lutiko yeetaaga mukyalire nnyo naye nga sinnaba kutuuka. Naye olw'okuba Mukama kale akyalina ekisa, Mukama ansaasire, tunaatuuka, Mukama yeebazibwe. Ate munkubidde engalo, kale nja kufuba naye ekisa kya Katonda. Naye waliwo gwe banno balaze ekisa, omwansekeredde busekerezi n'agamba musumba buvunaanyizibwa bwe. Naye nga meseji yaleero egamba kisa, Katonda ow'ekisa. Kati ekyo kibadde kyange, ne ŋŋamba nti ekyamazima nga ngenda okugamba abantu bano, naye nange ndaba mu kisa nga nkyalina wenkoze eki. Buli omu waaweebuuseeko. Ate ggwe oluusi ansekeredde n'ogamba buvunaanyizibwa bw'omusumba okomyawo, kubanga oluyimba lugamba nti gy'emirimu gyaffe ffenna okukomyawo abaakola ki n'abaabula edda. Naye ate ggwe ng'omukristaayo gw'okomezzaawo banno, mumaze okunsekerera naye kati nange obwanga mbwolekezza mmwe, gw'okomezzaawo banno oba osala busazi misango. Mukama yeebazibwe, mwekebere mulabe obanga mukyali mu kukkiriza, kubanga ekisa bwe kibeerawo Abafalisaayo baali bakitutte wala nnyo nga beekoledde n'amateeka gaabwe, nga bagamba n'okugamba nti omuntu bw'aba mu Samaliya yabeera mwonoonyi. Samaritan tomubuuza na kirala, mwonoonyi kubanga gy'ava. Olw'okuba omuntu ava Samaliya gwe n'omuteeramu nti abo bonna boonoonyi. Naye Katonda, tuweereza Katonda ow'ekisa. Kambabuulireyo olugero. Waliwo omuntu omu, mukyala muto, yali tamanyi Katonda. Katonda n'amuwa omukisa n'afuna omwami amanyi Katonda. Naye baali bakatandika amaka gaabwe, omwami bambi n'afa kitalo. Omukyala n'aggwamu essuubi, mbadde nfunye Katonda nga mmanyi ebyange byonna biri bulungi, ate wensinze okwagalira okusanyukira, ate omwami wange akoze eki? Afudde. Naye kubanga teyava mu Katonda n'asigala ng'amukkiriza, enkomerero ye yali nnungi okusinga entandikwa. Omuwala we bamuyita Luusi. Luusi yali munnaggwanga
n'ebya Katonda tabimanyi. Naye omwami bw'amala okufa teyava mu Katonda, yasigala ne maama woono Nawume n'atambula naye, Katonda n'amuwa omuntu omulala, era gye byakkira nga y'omu ku bajjajja ba Mukama waffe Yesu Kristo. Owooluganda, tovaamu, toggwamu kukkiriza, ebirungi biri mu maaso. Mukama yeebazibwe. Waliwo omwami omu yaweereza Katonda n'omutima gwe gwonna, n'aleka byonna mu mulembe omubi ennyo, naye sijja kugamba nti Katonda n'amuvaamu. Ekiseera ne kituuka ng'ensi emutabukidde, tekyali amwagala, tekyali amufaako, n'atuuka n'okwagala okwetta. Naye bwe yali ng'ali awo talina mmere, ng'atudde awo, yagenda okulaba ng'ebinyonyi bijja, ng'ekimu kimuleetedde ebbota erimu ebyokunywa, ekimu kireese konteyina erimu ebyokulya. N'atandikira awo bulijjo omusajja yayitibwa Eriya, Mukama yeebazibwe. Owooluganda ng'oli wano, bwe kiba kyetaaga Katonda kuleetera binyonyi na bisolo kuleetera kyakulya oba kuwa buweerero, Katonda ajja kikola, akuyise mu mbeera gy'oli. Mu Mukama waffe yeebazibwe. Ng'ekkanisa abooluganda temuggwamu maanyi, ebintu bingi ebitututte. Nabadde ndaba omusajja ono Eriya eyali mu mulembe, omulembe ng'abantu bakyayogera, ng'abantu bakyali b'amaanyi, n'ayimirira ku gavumenti nnamba n'agisinga amaanyi. N'abakristaayo tukyalina amaanyi ago? Eriya muntu omu, kabaka ng'alina amagye gonna, naye nga kyalagira kyamaanyi okusinga kabaka kyakola ki? Ne Samwiri yali bw'atyo. Samwiri yali musajja yali assibwamu amaanyi, ekitiibwa, singa abadde mu kkanisa olwaleero, nga Samwiri kyayogera ne gavumenti eri yonna bakissaamu ki? Naye olwaleero twekebere nga tutambula mu kisa kino. Katonda kyatuyitidde nti gwe ng'otudde wano mu kkanisa, ng'oli mu maka geeyo, okyasanyuka, kubanga ekisabo kibeerawo n'essanyu libeerawo. Nga Lutikko tukyalina essanyu lyaffe. Mukama waffe yeebazibwe. Ng'amaka go okyalina essanyu. Nga taata mu maka, olunaku lwaleero lwa bataata, Happy Father's Day, Mukama yeebazibwe. Naye olwaffe teruvuga nnyo oba lwaki? Abamu bagenda n'oddumanya nga luggweddeko n'agamba nti nno taata leero lubadde lunaku lwammwe, n'ogayi nga lumusaze. Naye nali ndaba ku WhatsApp ezo ne mmanya lwaki lunaku lwaffe teru. Ne ndaba enkoko emu Sseggwanga nga emmere eri awo, naye ng'eruma buli obuto bwonna ebugobawo, ye erye yokka. Naye maama bwe yajja bambi ye nga talya, ng'awaako ku ki? Omuntu omu mukyala ye yali akaweereza n'agamba nti that's why Father's Day is not popular. Ye bannange, era waliwo ne kennalabye ennaku ezo bakaweereza nga batusoomooza olw'okuba olunaku lw'abataata lutuuse. Taata ng'atudde ku migaati gyonna ng'agiri egimu agikuba ensawo, ebirala byonna ng'agamba abaana baalya dda balirya nabo. Nga taata byonna taata wakyaliyo ekisa eyo mu maka, oba ojjayo muggo okuba bukubi, ensobi nga zibaddewo. Katonda atubeere, teri mwonoonyi. Mwonoonyi nnyo. No sinner is too lost for God's grace. Nti teri muntu nti mubi nnyo nti ekisa kya Katonda kyekisobola kumukomyawo. Waliwo bakabaka mu Bayibuli muno bangi, naye kabaka eyasinga obubi mu Yuda bamuyita Manase. Kabaka oyo yattanga abantu ku kyeyonoonere, ng'akeera bukeezi n'agamba basajja be mugende mu kibuga mutte. Era ebyawandiikibwa bigamba nti ekibuga Yerusaalemi kyajjulanga omusaayi, ng'omusaayi gukulukuta abantu be basse. Naye mbadde ngamba abakristaayo nti bwe bamala omuwamba ne bamutwala eri ng'abantu babasse, nga bagenda omutta, n'agwa wansi wa Katonda n'agamba Mukama nsaasira, onsaasire. Katonda n'amugamba nkusonyiye eddayo. Mbadde mbabuuza, gwe muganda wo gw'otayagala kusonyiwa mubi okusinga kabaka Manase? Ne basirika. Ng'era naffe bwe twagala okusirika, naye mmanyi munanziramu. Mukama yeebazibwe.
muganda ogoganye okusonyiwa mubi okusinga Manase kale mukyala wayinza okuba mubi siganye mwami wayinza okuba mubi naye enjiri eno Luka 15 egamba nti mukama waffe Yesu Kristo yajja okunoonya ekyo ekyakola ki kituufu munno yabula naye ogezezaako okumunoonyako bayibuli egamba nti bonna baayonoona ne batatuuka mu kitiibwa kya Katonda nze mbabuulidde ekyange nimba wa musana ne mbagaba bannange nange ekisa nkyakyetaaga waliwo gye nina okutuuka sinabakola ki naye Katonda bw'anambeera ne batanzijulula mangu nja kutuukayo mu linnya lya Yesu Mukama yebazibwe naye naawe munno waliwo ekisa n'ogamba nti amunnange sitambudde bulungi bwe nti naye Katonda ambeere ngenda okutereeza nyumirwa nnyo abaagalana abatuula awamu mu saaviisi naffe twandinziza abaweereza naye tebannatukolera butebe obwo nga tutuula wamu kubanga oluusi njagala nnyo ogamba abantu kubanga emitawaana gye tusanga mu makeeri ate mu kkanisa bye tukolako wano bw'oba wazze ne munno mugambeko nti maama katutereeze taata tutereeze tusonyiwagane amaka gagende bulungi mu maaso Mukama yebazibwe naye abangi ndaba mwazze omu Katonda ng'ekkanisa atubeere kubanga olugero olusooka lugambye nti omusumba yaleka endiga 99 ku ttale n'agenda n'anoonya ki emu eyabula tukyanoonya bannaffe omwami omukyala yakubulako kyamunoonyako omukyala omu yagamba nti emirembe gye nina togimanyi nagimanya ng'anyumiza munne bw'aba yabula taata w'abaana yeeyongere yabulira eddala bannange naye kibi kigwana wala tebisaana mu kkanisa ebyo munno nga yabula omunoonyako ate we kibeeredde ekibi nti ate n'agezaako okumunoonya naye bamusiba mu kisawo kyekimu n'agamba oli ayinza n'okusanga n'omuntu bwe baba ba CWF mbeesobolera kuba ndi coordinator waabwe bamusanze mu kyalo eryo bali wakayiwa anoonya ku munne bali balaba yaseerera bamugamba naye ndowooza n'oyo y'omu naki oli n'oli bonna be bamu lwaki ogenda ewuwe bannange Katonda atubeere weetaaga ekisa naawe banno bakolere ebyekisa n'anoonya erupiyeemu n'akomawo ono eyalaba endiga ye yateekawo ne pate n'asanyuka n'ayita mikwano gye ne bamwebalizaako kubanga endiga ye agikoze eki agirabye tukyalina essanyu eryo ng'abakristaayo mukyasanyuka ng'ekkanisa tukyasanyuka Katonda atubeere kubanga ebigambo bino ebyekisa bw'oyogera ku kisa gwe mutima gwa Katonda ekisa gwe mutima gwa Katonda naye ffe tukyalina omutima gwa Katonda Dawudi ekimuyisa omusajja alina omutima ng'ogwa Katonda kubanga yalina ekisa yasanga abantu abaali bamuyigganya ne kabaka yennyini eyagalanga okumutta naye ye bwe yafuuka kabaka n'agenda ewuwe n'agamba nti ani aliwo asigaddewo mu nnyumba eno mukolere ebyekisa abaana ba kabaka bangi baali baafa nga wasigaddewo omulema Mefibosesi n'amuyita n'amugamba olwaleero ofuuse omu ku famire yange era n'alyanga ku mmeeza ya kabaka ennaku ze zonna ez'obulamu bwe Dawudi omusajja ow'ekisa naawe ng'ozze mu saaviisi eno naye awasinze okunsanyusa lwe lugero luno olw'omwana eyazaawa omwana eyazaawa okuva ku lunyiriro lw'11 Luka 15 okutandika n'olunyiriro lw'11 omwana eyagamba omuto eyagamba kitaawe nti mpa ebyobugagga bwange kubanga mu biseera bino omwana omukulu ye yasikiranga kitaawe naye kubanga ono omuto yali amanyi bizinesi yagenda okulabanga bwe banaamutwalako ebyobusika ye n'abisaba mangu ekiraamo n'akikyusaamu naye taata ono yali wanjawulo n'akkiriza n'ayawuzaamu ebintu naawe omuto n'agenda ebbanga nga liyiseewo ebintu ng'abyonoonye nabadde ensoma ekyawandiikibwa kino nga ntegeka kyanneewuunyisizza nalabye olugero olusooka
omusumba bwe yabulwako endiga ye n'agenda n'agikola ki n'aginoonya. Omukazi bwe yabulwako erupiiya ye naye n'agenda n'agikola ki. Naye taata bwe yabulwako mutabani we teyagenda mukola ki. Nabadde neebuuza ne ngamba naye Katonda nga bibuzaabuza. Abooluganda, naawe manya wooseeredde, naawe okole ki okomewo. Taata yasigala waka, ndowooza maama yabanga amuyombesa, gwe wabitandika, omwana wange gwe wamuwa ssente, gwe wakola ki. Naye n'agamba muntu mukulu nga bwe yagenda ajja kutuuka ekiseera era akole ki akomewo. Simanyi mu maka eyo muyinza kuba mutya ne mukyalawo ng'omwana wammwe afuuse bw'ati, naye bwe yakomawo kitaawe we yamuleka era we yamusanga, oba yali akamante, oba yali ku nnyumba waggulu ng'awuliriza ag'enfuufu, oba agamawulire agabeerayo. Naawe manya ensobi yo ng'omukkiriza, kubanga Bayibuli egamba naye bwe yakola ki mu lunyiriro lw'17, naye bwe yeddamu. Naye bwe yeddamu mbadde mbagamba ffe omusumba ali omu, omukubiriza ali omu, ow'abakebeza ali omu. Tayinza kubalambula mwenna buli omu n'amanya kyayitamu n'obuzibu bw'alimu. Naye bw'ogenda n'onyiigira eyo anti nafiirwa ne batajja, anti kino tebaakola ki, sijja kuddamu kusaba okutuusa nga vika azze kubagiza mu kiseera ekyo. Abakristaayo bali bimeka? Abakristaayo nga 5 oba 10, kale alibamalako ddi alyoka akutuukeko okomewo mu kkanisa? Oluusi aliba akyaliwo, naye ajja kuba waali. Mukama yebazibwe. Naye agambe naye bwe yeddamu, abakristaayo naffe tukole ki? Tweddemu. Ekisa kya Katonda kino tuleme okukiweebuula. Bayibuli egamba Baluumi 5:2 nti naye ekibi bwe kyeyongera n'ekisa kya Katonda ne kikola ki? Ne kyeyongera. Si kugamba nti tugende twonoone kubanga ekisa weekiri, nno. Naye ekibi bwe kyeyongera, kubanga Katonda atwagala nnyo, teyasuula bantu be naye yayongerako ekisa. Munno bw'aba akwonoonye, munno temukkiriziganyiza bulungi, mukyala oba mwami oba mukozi munno ku mirimu, gwe ekisa okyongeddeko oba okutta ejjinja n'omutika ku mutwe. Ekibi bwe kyeyongera n'ekisa ne kikola ki? Ekyeyongera. Ekibi nga bwe kyafugira mu kufa, n'ekisa ne kifugira mu bulamu obutaggwaawo okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Okwagala bwe kubeerawo, nga bwe nagambye nti wabeerawo okusanyuka. Mu ngero zino zonna 3 mwalingamu okusanyuka. Weewaawo waliwo ekyabula, waliwo ekizibu, kubanga naffe nga tuli wano ffenna buli omu alina ekizibu. Luka 15 ajjudde ebizibu. Ebizibu biringa 3 oba 4 ebirimu. Ekisooka kyakwemulugunya nti lwaki omuweereza nabbi ow'amaanyi, lwaki akolagana n'abantu ababi, n'olwaleero gye bali. Waliwo omukristaayo omuyaŋŋamba emyaka giyiseewo nti nno singa omanyi wandibadde tokyakolagana na mukadde oyo, mukadde mulogo, mukadde mubi nnyo, ate oli neyiba we. Naye nze bwe saafaayo nensigala nga oluusi abakadde abamu baagala okunyumya, saaviisi bweggwako nsigala katebe, najja ne tuwaya nanvaako n'enkota gye nalabanga obwolumu nga sabbiiti bweri nga n'enkota tekyakola ki? Munnange ne mugamba omukulu oli yanyiiga kati. Naye ne basanyuka, essanyu likyaliwo. Yasanyuka ng'alabye endiga ye, n'asanyuka ng'alabye erupiiya yali ebuze, naye okusinga byonna taata ne maama ne basanyuka ng'omwana waabwe akomyewo. Ekisa bwe kibeerawo, okwagala kubeerawo. Muwulirize olunyiriri olwa 22. Olunyiriri olwa 22. Naye kitaawe n'agamba abaddu be nti, mugende muleete mangu olugoye olusinga zonna
omwana omubi ono, omwana eyayonoona ebintu bye byonna. Kitaawe teyajjayo muggo, teyajjayo omutwala mu kkooti, nenaga muleete olugoye, si lugoye goye naye olugoye olukola ki? Perfect restoration. Olugoye olusinga zonna, mulumwambaze, mumunaanike empeta ku ngalo n'engatto mu bigere bye, muleete n'ennyana eyasava, mugite tulye tusanyuke. Tukyalina okusanyuka abooluganda mu maka gaffe eyo, mwe mukimanyi. Nabadde ndaba abantu be baasendedde amayumba, maama omu yakumye ekyoto n'asulaawo ku kyoto n'abaana b'abato, ne ŋŋamba mulaba bwe tuli obubi. Naye waliwo oluganda omu eyagambye nti nabo gubasinga era balaba kusengamu. Bannange, ne ŋŋamba omuntu ono alina omutima. Naye Mukama waffe Yesu Kristo nga tannaba kutunuulira kizibu, yasookanga muntu kumukola ki? Mujja genda kambawe homework. Omusajja omu bamuyita Zaakayo, Luka 19 ennyiriri 10 ezisooka. Omusajja omwonoonyi omukulu w'ababi, chief tax collector, Yesu bwe yamusinkana yasooka kumusalira misango, yasooka kumugalamiza n'amuyisaamu, yasooka kumunenya, yasooka kukola ki? Yesu ebibi byonna teyasooka kubiraba, n'agamba olwaleero nnina okugenda okulya mu nnyumba y'ono. Era bwe baali bali omusajja, Yesu yali nga muntu eyabeeranga sirias. Tomusanga nnyo mirundi mingi nti asekaaseka n'abantu nabiki, no. Ne bw'oba olaba firimu zeezo, kubanga yalina ebiseera bitono eby'okukoleramu omulimu. Naye Zaakayo yamusesa, yagenda mu nnyumba ye n'agamba, Mukama wange kozze wano, ebintu byange byonna mbyawuddemu emirundi 2, mpeeko abanaku. Naye akasinga okunyuma n'agamba nti n'abo bonna be nali azaamanya ngenda kubaliyirira emirundi. Yesu n'aseka n'agamba, obulokozi olwaleero buzze mu nnyumba eno, kubanga ono naye mwana wa Ibulayimu. Mukama yebazibwe, such love. Obulokozi buzze kubanga n'ono naye muzzukulu wa Ibulayimu. Omusajja omubi asinga ku olwo olunaku lwennyini yali ava nakwata musolo ng'abamu abali azaamanyizza. Kyokka Yesu agamba nti noono muzzukulu waki? Olwaleero nga tetunnava mu kanisa eno, oyinza okulabako munno ng'omuzzukulu wa Ibulayimu. Kituufu abadde mubi, temukwataganye. Naye nga bwe natandise, ye mubi okusinga kabaka Manase oba Nebukadduneeza. Bayibuli zaffe tuzisome bulungi abooluganda. Naye kabaka n'agamba, olw'ekisa kye nnina mukoze ki? Mbasonye. Obanga naawe oyagala ekisa, naawe laganga ki? Naye taata n'asanyuka, n'amwambaza ebirungi, n'amuwa ebisinga obulungi. Eri ebisigadde byonna Bayibuli tebigendamu kubanga tebikola makulu. Mpozi omwana omuto ono, mukulu we eyeemulugunya kubanga yali abalabya bizinesi, yali atunuulira busika bwe. Ekitundu baakitwala ate akomyewo, era bamale neera bamukola eki? Bamwawulizeemu. Katonda atubeera abooluganda mu Mukama waffe, tubeere n'ekisa, kubanga bwe tuligenda mu ggulu eri abo abanaaba basobodde, tugenda kusangayo omubbi. Mujjukira omubbi eyagenda mu ggulu? Naye bannaye, Katonda oba ekisa ate kiyitirira nnyo. Mu bantu bonna n'otwala mubbi. Naye omubbi yeenenya, olaba omubbi asonyiibwa. Ate mukyala we oyo yakunyiiza ki ennyo? Oba omwana wo? Nabadde ku rediyo nga mpeereza, oli nankubira essimu naga musumba nzowaha ng'alagira ddala nti affe tebikyasoboka, waya tetukya. Omukristaayo, Katonda atuwa ekisa. Olunaku lumu, emyaka giyiseewo 13, nali mu mwaka gwange gwa 2 mu buweereza mu kanisa ntono, twali tusumba ekkanisa ntonotono. Nali mbuulira bigambo bino, naye omwami omu n'agolola omukono. Nali mu kituuti, baatuyigiriza mu ttendekero nti bw'oba obuulira ku nkondo oba oyigiriza osobola okuwuliziganya n'abantu, naye bw'obeera mu kituuti oba message wanuwe.
naye natya nnyo omwami yawanika omukono ne simufaako n'agongera waggulu ddala paka lwe yagamba nina ensonga mubuulizi nga sikyalina kya ne mugamba ogamba otya taata njukira n'entebe atuula ku ntebe yakubiri mu kanisa n'avaayo n'ayimirira mu maaso g'ekkanisa n'agamba mubuulizi nsaasira n'abakristaayo mu nsonyiwe okuyimiriza enjiri ng'egenda mu ki naye ekigambo kyali mu Yakobo 2:13 nti bwe mutalisonyiwa nammwe temuligira ki ne Matayo 5:7 byonna tubijjukira Mukama waffe yayogeranga nnyo ebigambo ebyo nti bwe mutaliraga kisa nammwe temuliragibwa mwami neŋŋamba agenda mu maaso n'agamba nti munsaasire nga sinnaba kujja mu kanisa mwami omu mukulu bwe mba basiriwo nina gye ndaze gwe ŋŋamba nti yimba mu misa wabuvunaanyizibwa n'agamba nti naye leero nga nzija waliwo omuntu gwe ndese mu kkomera nga muggalidde omumanyi ebyamataka mbadde nzija mu saaviisi nina neiba wange mulese bamuggalidde mu ki naye mubuulizi ng'okyayimiridde mu kituuti ekigambo kya Katonda kinkozeeko nnyo mpulira sikyayinza kugumiikiriza kulinda kumalako munzikirize nve wano ŋŋende ekatooke we nali awaliraanye posti bagiyita katooke police post kaŋŋende ekatooke ku poliisi mbagambe abasibe nti sikyalina nsonga na neiba wange mumusumulule mumuteera bwe kyali ne mugamba oligenda naye mbadde ndowooza naye nakyewuunya paka n'olwaleero sitera kulaba nnyo bantu ekigambo gwe kikwata ennyo bwatyo kubanga tuwulira era bwe tufuluma era omulabe n'ayambalagana n'oddayo mu bulamu bwe obwa bulijjo naye yagamba no okusinziira ekigambo kye mpulidde olwaleero nti bw'otasonyiwa naawe tolikola ki nzikiriza ne mugamba nkukkiriza genda n'agenda ekatooke ne bamusumulula ne bagwaŋŋana mu kifuba ne bayibuli ye Mukama yebazibwe olwaleero oyagala ekisa naawe raga ekisa olwaleero ndowooza singa Yesu abadde ajja wano n'aŋŋamba olinayo eddakiika nga 5 mu bulamu bwo oba omulundi gumu ogw'okubuulira beerayo nekyogamba abakristaayo bo bano naali mugambye simple message mbimaliriza byonna bwe mba mwagala ekisa nammwe mulage eki simple Mukama abeere nammwe mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu. Katusabe. Katonda waffe omulungi otutegeeza mu byawandiikibwa nti omwana gw'oyagala omunenya era omubuulirira. Tukwebaza olw'obubaka obwo obusimbuddwa mu Luka essula 15 okuva ku lunyiriri olusooka okukoma ku lunyiriri olwa 25 nga tulaba Mukama engeri ezo omuli okunoonya endiga eyabula, omuli okunoonya essente eyabula, era nga tulaba Mukama n'omwana ensigo yasaasaanya naye ku nkomerero ne yeddamu n'agaa ti naagala okukka ne ŋŋenda eri kitange ne mugaa nti nnyonoonya eggulu n'emaaso go sikyasaana kuyitibwa mwana wo. Tulabye Mukama ekisa kya Katonda ekirokola omwonoonyi. Kale Katonda afuwa ekisa naffe otubeere ebigambo ebyo biyingire mu bulamu bwaffe. Wabaawo Mukama gwe tulemeddwa okunoonya tumunoonye. Wabaawo Mukama gwe tulemeddwa okusembeza tumusembeze n'ekisa n'okwagala. Era Katonda ow'ekisa tukwegayiridde ebigambo byetuwulidde n'amatu gaffe ag'okungulu bibaye muffe ebikolwa eby'empisa ennungi ez'okwagala okugoberera n'okukola byeyagala. Ku nkomerero tuyimbe nti Yesu asinze mu linnya lya Kitaffe n'ery'Omwana n'ery'Omwoyo Omutukuvu. Twagala okwebaza Reverend Luvumu olw'enjiri gy'atubuulidde mu kiseera kino. Munsaasire okubuulira n'abagambye 297 naye lwadde 197 abayimbi baakoze bulungi lwe bayimbye. Kati mu kiseera kino tugenda kuyimba oluyimba 297
nga tugenda okuwaayo ebirabo era ne 57 bwe lunaaba nga olusooka terumaze.
Katonda waba Katonda akkiriza ettendo lyaffe, okusinza kwaffe n'okwegayirira kwaffe. Saasira obutali butuukirivu bwaffe, otubeere okuleka ekibi tukole ekirungi, era Mukama Ayinza byonna nga bw'otuyisa okuweereza mu biro byaffe, saanyiza okuyitibwa kwaffe. Erinnya lyo lisigale nga ligulumizibwa nga litenderezebwa ku bwa Yesu Kristo Mukama waffe. Eri ekisa kya Katonda wamu n'okukuuma kwe, kye tuba tubawaayo mwenna, era nga nange neewaayo emikono gya Katonda, nga neegayirira Katonda oyo w'ekisa atukuume, atwakize omusana ogw'amaaso ge, atiimusiza obwenyi bwe, bulijjo atulage ng'okusaasira kwe. Era n'omukisa gwa Katonda Ayinza byonna, Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu gubeere ku mmwe mwenna, gubakuume, gubalabirire, guleme okubavaako kaakano n'emirembe n'emirembe. Amiina.